Minisita omubeezi ow'okulondoola ebyenfuna by'eggwanga Dr. Kasirivu Atoki asibye abantu mu ggwanga bulijjo okujjukiza abakulembeze baabwe bye balina okubatuusaako. Bino Kasirivu abyogeredde mu 10 z'abantu mu ggombolola y'Ekiriyanga mu lukungaana lw'okwebuuza ku balonzi n'okwebalizaako omubaka w'Buyaga East Eric Musana olw'ebyo byatuuseeko. Muleke kulinda akalulu kalijja nambale kajja kuyizira ennyungu sigayire kumpi abamweyambisize bakolaki bafunire nabwekyo njo kubasaba mubeetege mwete chairman mwete MP mwina kansala mwina chairman w'eggombolola mwewe tukwetaaga ensonga nanka tugihanuule. Kasirivu agamba nti obya bulina okuweebwa abantu nga bava ku bakulembeze. Ye Musana asibye abatuuze okwongera ku nnyingiza y'ebyo bye bakola basobole okukyusa obulamu bwabwe mu maka. Bino ebintu ebindi enguudo tujja kuzikola n'amasanyalaze gayije n'amaizi bagaleete kyamaani agaleete bayite ekyatasobola kukola nikwo kuleeta sente akazikuteeka mu nsawo. Wano ssente wa LC y'okutandika Gadi Stephen Byaruhanga akubiriza abatali banyolo nga bali mu kitundu ekyo okubassamu ekitiibwa era n'okuyiga olunyolo olw'obungi bw'ekitundu. Mwege obulombolombo bwa bunyolo muteekemu ekitiinisa obukama bwa bunyolo. Ebindi byonna emulaba ne mwenda kukoora omuli omukitweka kino nambere muli bijja kubanguhira. Kasirivu alungamiza nti kikulu nnyo abantu abo okutwala ensonga eyo nga nkulu okuyiga olulimi olunyolo. Kandi ekintu kingoza kubagamba kiri kimu obw'olegenda mu kitweka abantu babe bakakutangiira ogomukago. Julius Kamanyiri nga ssente wa LC yokusatu Ekiriyanga alaze okunyolola enkola eya Operation Ethicreation n'assabaterezeemu buli muntu asobole okugifunamu. Mutusiimire President wa programu ya Ethicreation baitu ekyalina mu loopholes nyingi ijo eri hanu bakagumya gatuleetere erole y'ennaanansi tutalina mulimi n'omu ayeteekanize kulima ennaanansi obwokuba tetukagambirwaga kyonka kya mukisa mulungi ennaanansi bakayirwanira zaahwaho bazitwara kyonka nyina alinya alabira mu byalo n'atonda ezimu tizikabyarwaga obwokuba people we are not ready for that type of seed. Ate Wilberforce Mugenyi nga yamyuka ssentebe w'eggombolola ey'Ekiriyanga asibye gavumenti okulinyisa akasiimo ke bafuna okuva ku mutwalo okutuusa ku mitwalo 5. Mbere ninsaba gavumenti na muno honorable MP akitwale omu parliament at least batwongezeho akasente akasaaniire niko akakusobola kutulibasa tukataa tukaguraho n'abakazi sabuuni hamu n'omunyu n'abaana basobole kubaho kurungi na muno sobole naitwe kubaho kurungi tujwale sutu nkaba bembeza abandi. Ismail Kasoha yakusakidde Guleno ku Lwabukede TV.